ate Lampuga bw'abaloya mutuufu there is no way gyayinza ate kuwabira Kyagulanyi lwa Kyagulanyi yatuusaawo n'akugamba Sewanyana jangu oyogere ebigambo byembadde muŋŋamba byonna kati Kyagulanyi yete kimuteekesa ku file kati Sewanyana si abambuzibu omuzindalo baguvunaana Sewanyana kati yeta bambuzibu ate Sewanyana bw'abanga atayogedde facts ezaaliwo ate buzibu abujjawa kyakubiri amateeka ga Uganda galinga nyumba ya Nabbubiri tekwata biyenje teri yali awaabidde musango gwa defamation n'agusinga wano dwaje boditi obujulizi burden of proof olina wojija burden of proof ku byaliwo wakati w'abasibe n'empuuga ani agiina muna mateeka kyade takimanyi ali kyenkugambye nimumugamba nti mugezi burden of proof wakati wammwe kooti kwesinziira egambe nti gwe mukyamu wali ludda wa naye Empuuga nze simulabangako mu parking mu kibiina kimu atalwa era teri kibiina kye nali mulabyemu n'asussaamu emyaka 5 tekibangawo kaibanga lyamaze mu parliament ne mu politics we kuba mu kusooka bajjira mu Ssuubi Ssuubi ne bagivaamu Ssuubi yajjira mu Elias Lukwago nejjira mu Betty Namboze nejjira mu Midad Lubega Segona n'abalala abajjira ku system we bwe bamala ne bayingira DP nayo ne bagifugiramu emyaka emeka 5 okuva mu DP twabalaba mu Go Forward ekyali ekyamama Mbabazi awo nawo ne basisirawo emyaka emeka 5 okuva awo ne bajja muno era njagala okuti abantu twalwawo nnyo balwawo bokumanya nti Mpuuga almost agent wa President Museveni balwawo kitegeera kubanga nkujjukiza 2 abeesimbe Masaka mu constituency eyo yali Mbidde Mukasa Mbidde n'Empuuga mbulira NRM yateekawo candidate ki tiyayina baali baagenti baayo kuvadda constituency zonna mu Uganda NRM yazisimbamu ewa Mpuuga yateeka yani mu 2011 yateeka yani tewali baali bantu ba NRM abaayo munda ababiri constituency nejita kubanga baali bazze baali baayo so eyampuuga nze siraba munnyo keesi yamu akuba Mpuuga takyali threat ku politics wa Uganda tekisoboka is not a threat bwaba awulira nga ali ku ddala lya Kyagulanyi ajjeyo kali avuganye ne Kyagulanyi alaba embaga kuba president asooka akungula ezero nga neyakumye box tamuwadde goba ajavugayo kuba president anti DA atabaza DA Kyagulanyi ayina amasanyalazi ge ga 3 phase ayita ina gwe yagajjako nti edda bwe wagendanga okwesimbawo ku bwemupi wagendanga n'emmengo mengo nekuyiwako amaki amafuta gaayo ani akyagenda emmengo abantu bagenda wa Bobi Wine mwegwanga temulaba kirumira omuntu ekintu ng'okisindise wala nimbye sebo wavanga wano n'ogenda emmengo bakulabeko emmengo ng'omulwanyi wa mmengo ebya Buganda ani akyagenda emmengo okukima y'amasannyalaze kale tubanirizaako basebo ne banyawa mwenna gye musinzira okubanga mutulaba bala okubanga gye muli mutugoberera abasubscribinga mugendere ddala mu maaso n'okusharinga okwongerayo message yaffe mwenna mbuli nsi gy'osinziira okubanga otugoberera video eno wekusanze tugamba tweyanza nnyo tuyanzeege tuzze olunaku olwaleero omukulu gwenina yakakofiira ndowooza okalabe ne bwe sibatawana nakunnyonnyola oba otegeereddewo abakulu abangi ensonga mba nabo mwe mulina kunnyamba kwongerayo bwongezi message ne mulyoka mutegeera nti wamma tuli bakambwe
this time around. Bampite Dizzy Edward, of course, omwanjuzinga bulijjo abagala okwogerako naffe in case of anything, advice, support, buli kimu. Enamba zaffe weziri ezo zolaba wansi awo. Airtel eri ku WhatsApp number ye yange. MTN ya munango omulala bwe tuddukanya channel eno Lionga admin. So bw'oba oyagadde okwogerako naffe, you feel at home. Enamba ezo jamu inbox ne tuwayamuko byonna byonyumizza tubisharinga kubanga oli tukola fenna admin monange. Tulina omukulu agenda kweyanjula amanya bwamala ensonga tugenda tunulira ensonga ya Alan Sewanyana ku kitebe kubaze zikutte wiki enamba. Ensonga ya Mathias Mpugo okuwabira His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu sakonoko n'okulopa omukulu Sewanyana nti bamusibyeko ebijweteke ekisemberayo ddala kigenda kubeera kya General Muhoozi Kainerugaba ku kyokuwamba Sebufu Edi Mutwe n'avaayo ne yeewaana. Omukulu tuli naye ayina omukulu w'amaanyi ono yaliko personal assistant for a long time ng'akolera mu nnakibiina kye NRM. Omukyala Ruth Nankabiru yali personal assistant n'abiddukamu agamba wakimbia wewe genda. So lunaku lwagwe tuli naye nsaba babuzeeko bamalo babuzaako tutandikiraawo. Mbalamusizza nnyo mwenna abalabe baffe era n'embeebaza olw'obudde lwemuwaayo okulaba nti mugoberera eggwanga lyaffe litambudde litya, tugenze tutya mu maaso, kiki ekigaanyi. Mwebale nnyo, mwebali eddala oba ekisinga obukulu omuntu awaayo obudde abeera wa bbeeyi n'ayongera kumanya n'okutegeera n'amanya ne maaso gy'alaga. Mwebale nnyo, mwebalire eddala. Okay. Tutandikire ku nsonga ya president wo bamutwala mu kooti Alan Sewanyana bombi Mpuga abatwala bamusibyeko ebijweteke mbuyo omu kubali emabega okukwata Segirinya Muhammad omugenzi ne Sewanyana. Naye ensonga ya Mpuga nga bajja mu NUP. Abantu lwakuba nti tebasooka nnyo kugiwa nnyo mulaka naye ebintu ebimu ebadde bitawaanya NUP. Be bantu abajja mu omuzindo abava mu DP abala bava mu FDC naye ng'ebigendererwa byaki byanjawulo nnyo n'ekibiina kya National Unity Platform. Naye engeri gye waaliwo akabanga akatono ekibiina ne kikula mangu kyali kizibu nnyo okwetegereza abalungi n'ababi. Akati nze ku lwange gye tuyita proper nopu yeeno. Nze ndudde nnyo nga ngoberera politics wa Mpuga ne politics w'eggwanga ne Africa okutwaliza awamu. Naye Mpuga nze simulabangako mu parking mu kibiina kimu. Atalwa. Era teri kibiina kye nali mulabyemu n'asussaamu emyaka 5 tekibangawo. Kaibanga lyamaze mu parliament ne mu politics we. Kuba mu kusooka bajjira mu Ssuubi. Subi ne bagivaamu. Subi yajjira mu Elias Lukwago nejjira mu Betty Namboze nejjira mu Midad Lubega Segona n'abalala abajjira ku system we. Bwe bamala ne bayingira DP. DP nayo ne bagifugiramu emyaka emeka 5. Okuva mu DP twabalaba mu Go Forward ekyali ekyamama Mbabazi. Awo nawo ne basisirawo emyaka emeka 5. Okuva awo ne bajja mu Nuupu. Era njagala okuti abantu twalwawo nnyo balwawo bokumanya nti Mpuga olomwesi agent wa President Museveni. Balwawo kitegeera kubanga nkujjukiza 2 abeesimbe Masaka mu constituency eyo yali Mbidde Mukasa Mbidde ne Mpuga mbulira NRM yateekawo candidate ki tiyayina baali bagenti baayo kuvadda constituency zonna mu Uganda NRM yazisimbamu ewa Mpuga yateeka yani mu 2 2011 yateeka yani tewali baali bantu ba NRM abaayo munda 2 constituency nejita kubanga baali bazze baali baayo ekyo bantu balwo okukira bakimanya. Era bwe nalabanga Mpuga aweereddwa obuvunanyizibwa obw'amaanyi mu parliament mu kibiina kyaffe ekya NUP saanenya nnyo mu kulembeze kuba ekiseera kyali kitono naye namanya nti gye tulaga teri kalungi n'akamu. Kati Mpuga era bwe tuzze tumugoberera ne byakoze mu NRM ne byakoze mu NUP ne byakoze everywhere watambulidde
byakola si bipya mutemugetinga surprise atuuse wakomekereza kuba kati takyalina walala wadda akomi ali ku end wa Mpuuga atuuse wakoma tayina eggwanga lino walibaako n'ebitundu olina ogamba nti abo ngenda mu Eastern region gundi gyali yawulikika Northern region tuyinayo gundi weno nga bona ogamba Kadaaga bwatuuka e Busoga bamwagala nga Kadaaga ayina kyakomandinga mu Buganda waliwo wani mu Bugondi waliwo wani Mpuuga mwabo takola ki takyalimu ne Masaka katakyatuuka nayo political agenze bibye biwedde ekintu kyokugamba nti Kyagulanyi yamuwa obudde ayiye ennyimba ne poem naye aleka abiremeddwa ali kuyamwogerera ye kati Mpuuga anoonya political comeback bw'okubeera ng'ayogera ku Kyagulanyi ne Kyagulanyi amuddemu kati ate Kyagulanyi abaamulese ku levo ye ate Mpuuga kyatali levo ya Mpuuga eri wansi nnyo compared ku Kyagulanyi Kyagulanyi ali ku ggwanga Mpuuga abadde ku constituency Kyagulanyi ali ku ggwanga lyonna erya Uganda kati obudde bw'omalira ku Mpuuga tebuliwo kikyoyagala ku Mpuuga tewali Mpuuga kikyakyagatta ku Kyagulanyi magezi agaliwa muwa agamba ye muteeketeeke waddi addeyo mu constituency ye bwagiwangulanga janange muwayo 5 bwaba mugezi adde Masaka ani amugoba kati ani amugoba ye Masaka kati ate Nuupu eteekateeka bipya era gwereeta Nuupu nemuteeka babba gwenebe wadde kaadi kujja okulaba nga wangudde ekifo ekyo teri mulala kakati Kyagulanyi ebbanga lyamanyizi ku magezi ge gemmanyi tayinza kumala bbanga kwani wabula babadde bamu exposinga natunuulidde video eyo nga president ayogerako eri bannamawulire nentunuulira nga Ssewanyana awa testimony obujulizi ku nsonga ya Mpuuga ate era Mpuuga bw'aba looya mutuufu there is no way gyayinza ate kuwabira Kyagulanyi Kyagulanyi yatuuse awo n'akugamba Ssewanyana jangu oyogere ebigambo bye mubadde muŋŋamba byonna kati Kyagulanyi yete kimuteekesa ku fayiro kati Ssewanyana si abambuzibu omuzindalo baguvunaana Ssewanyana kati yeta bambuzibu ate Ssewanyana bw'abanga atayogedde facts ezaaliwo ate buzibu abujjawa kyakubiri amateeka ga Uganda galinga nnyumba ya Nabbubiri tekwata biyenji teri yali awaabidde musango gwa defamation n'agusinga wano dwaje boditi obujulizi burden of proof olina wojija burden of proof ku byaliwo wakati w'abasibe n'Empuuga ani agiina munnamateeka kyade takimanyi ali kyenkugambye nimumugamba nti mugezi burden of proof wakati wammwe kooti kwesinziira egambe nti gwe mukyamu wali ludda wa hata nonzijukiza sirabangayo muntu yali njagala oli aleeta ensala nti yali ya mulamuzi gundi n'asingisa ono omusango nga gwa defamation baleeti ffe tuli bannabyabufuzi abagoberera ebyobufuzi eggwanga lino kacyanga libaawo kacyanga Uganda ebaawo Africa njigoberera East Africa njimanyi nnyo naye nkugambye musango Mpuuga ayagala just kuzibiikiriza naye tewali Mpuuga wayinza kusingira Kyagulanyi muki era tayinza mumalirako na biseera nga bwe mmanyi Kyagulanyi bwafaanana mu nkola ye tayinza kumalira ku Mpuuga biseera for that ekyo kyawedde kati ye mukwogera with confidence tingenda mu kooti tusinkane mwami Kyagulanyi ne Ssewanyana mugambye ebijweteke bye mwantaddeko yakyogedde ng'akimanyi naye oba just yekanza ali awo yekanga nkugambye nti yayo ayogera nga bw'oyogera bwoti public ebeeko nekyekoze eki nekyetutte okitegedde ekyokubiri mu defamation omuntu ayinza okuwaapa naye omusango gusobola n'okumala emyaka 10 kubanga n'obujulizi tewakola ki bannayuganda balina endowooza nti Mpuuga kino kyeyayogedde kandi baakategeera mwe baagala bakwatire Robert Kyagulanyi sentamu ate ako kamukwasaawa nze nkunnyonnyodde nalabye Kyagulanyi
ng'ayogera n'endaba ne Ssewanyana ng'ayogera. Kyagulanyi yakozesezza obwongo bwa kika kya waggulu nnyo kwani ku Ssewanyana kubanga yamuyise ayogere bye yamugamba wano omuntu omu yekka eyali akikoze n'avunaana omuzindalo n'atavunaana yayogereddeko yali President Museveni naggala CBS naye abaajogererako teyabasibwa gye yali awangudde omusango gwa Kalebule gw'okumwogerako ate era naye tewali era yaggala buggazi era byonna byakomawo CBS okugiggola waliwo kooti eyalagira oba kino oba kiri tosobola defamation case eri awo kugamba muntu kuwona kizibu tayina era ako temuli makulu byali mu kwogera byapa ati ffe tulowooza nti alina vidiyo bujulizi ate vidiyo mukomera ogenda ne vidiyo nga bwe mpozi nga bwalingibega wa gavumenti tayina ekigambo ng'okimwambaza okakafu obuyina nti mbega wa gavumenti 11 njagala ombuulire gavumenti gwe yasimba ku mpuuga e Masaka Museveni si gye yasinzireyo omusabira n'akalulu n'amusabira wakati awo enkolagana ya mpuuga ne President Museveni yesinze n'omuleetera obuzibu okitegedde kakati wano Robert Kyagulanyi buli wabadde agenda mu kooti nga bano bamubuulira n'omugambo waayo omusajja atusiba ali wano ekyokubiri lwaki babazza Masaka wabula it is a big question buli gwe bakwatako Masaka kyekiri Masaka akunako kafumintirize nga tunagenda ku musango ogwo kubanga nawo tugenda tuukawo issue ya Ssewanyana mu kwogera kiki kye wapiikinze mu mind yo natunuulidde Ssewanyana okusookera ddala ng'akimanyi waliwo kamera munnamawulire akimanyi kyayogera obuzito n'obulungi n'obubi what was behind that abamu balumiriza maanyi ga kaadi ge gamutuusizaawo abamu ekyamazima era Ssewanyana kati si ye mulungi ennyo mu constituency eyewaabwe ekyokubiri mweraliikirivu nti ekifo agenda kikola kukiruuzinga naye ate nga tekijjaawo bujulizi bwali mabega tekibujjaawo nedda Ssewanyana ennaku gye yalabira mu kkomera ng'ayina kyamanyi namulabye nga yenna n'okutyatidde ennyo namutunuulidde mu kamera body language nga ndaba kyayogera atidde nnyo ayogera naye nga zizaali facts entuufu naye Kyagulanyi kye yakoze nze kye nabadde ntendereza ndisenga Kyagulanyi kyamuvudde mu mukamwa ke n'agamba nti mpuuga wakola boodi twandigambye oba Kalebule oba Njwanjwa oba Mpalana naye yayise gwe kikwatako nakimugamba so eyampuuga nze sirabamu nnyo keesi yamu akuba mpuuga takyali threat ku politics wa Uganda tekisoboka is not a threat bw'aba awulira nga ali ku ddala lya Kyagulanyi ajjeyo kaali avuganye ne Kyagulanyi alaba embaga kuba president asooka akungula ezero nga neyakumye box tamuwadde goba ajavugayo kuba president anti DA ataweza no Kyagulanyi ayina amasanyalazi ge ga 3 phase aye talina gwe yagajjako akalifa abasoma ebyafaayo Ssemwogerere yabaako ow'amaanyi naye amaanyi ga Ssemwogerere yagajja ku kufa kwa Bendi Kito Kiwanuka bwafa obunyiivu musanyalaze kwe kudda kwani tolowooza nti noono Besigye okuvaawo badde nkuleetera kaakati Besigye agajja ku Ssebaggala aja akoze eki alagidde ono ani yamuleeta kubanga mu kujja kwe mu parliament bonna bamwegaana President Museveni yagenda n'akampeyingira candidate we Kantinti ne Besigye n'agenda n'akampeyingira Kantinti ye yali wa FDC Museveni ali kuwe Besigye ali kuwe bonna Bobi Wine n'abawujja obulu bwe yafuna ne bakubisa kumpi emirundi 8 tewali yaleeta Kyagulanyi kati ate nga Mpuuga agamba be baali mabega Abedi Bwanika ono musajja yani Michael Lulu Abedi Bwanika bw'abanga yayina amaanyi yakesimbawo emirundi emeka era wouldn't have been Kyagulanyi Abedi teyandirabye na ku bukulembeze bwonna wadde obwero si wano Bobi ye taata ye maama era kumala kitaawo amala kolimira
talidda mu byabufuzi yamaze mweyambula ya ebuterevu taliddayo kulaba ku kafo konna akomewo nga batandise DA yaabwe osange naayaka gwe tofaayo tetuliwona balumega mukaku we bagamba be bali mabigawo ani ali mu kifo mu katundu ako akanyumira ako ng'ayina ekifo ky'ebyobufuzi ekiteredde minyayo lubega mukaku tayinza kuwangula wadde ekifo ky'okutuula kabuyonja asolooze kati oyo mwagazi aki waliwo abantu betutanyumyako mu byabufuzi tayinza kwesimbawo yadde tadda ku bwemupi akole ki ayite waani amasannyalaze g'eggwanga lino ku bifo byonna gali Wakyagulanyi Ssentamu 3 phase kwetudde tudde ku kyokutulugunyizibwa kwa Eddie Mutwe akati mu basement z'omukulu Muhoozi nga bwe yatugamba ku Twitter ekintu kya Eddie Mutwe ne Muhoozi okuvaayo ne yeewaana bannayuganda basaana baddeko ebbali basooke bongera ate okulowooza ennyo ku byaliwo era kikwewuunyisa nnyo bwe kiba nga bakulembeze baffe tebayigira ku byaliwo emabega tebayigira mu nsobi ekyo ensobi ezaaliwo ku bannaabwe abaasooka kubanga okutulugunya tekutandise leero naye kuleetebwa zi gavumenti nga zigenda amaanyi nga gazikoze eki nga gaziwedde negatulugunya okufa kwa janani rumu Amini kyeyakola kyali tekisaaga naye yatuula eri ku command center gye yali kalimo gye muyita Serena ye teyatuuka ku siini n'asindika musajja we n'asooka akuŋŋaanya banaddiini awo oyo naye natta kali bwe yamala okutta naye era yalina amagezi ga Amini n'aga Muhoozi gaawukana kitono kuba n'Amini yali mwewaanyi amaze okukola President Museveni ewantu tekiyinza nakwetaagisa kubuuza oba amagezi ga Museveni gafaanana aga Muhoozi. Museveni ategeera nnyo ate okusinga mutabani we. Oba Museveni tasobola kwewaanira mu nsobi tekiriyo, tasobola kuyimirira mu nsobi nagamba ndi kino nakikoze. Omwana bw'aba yetakkiriza nti nsobi ye nga amanyi kyakola kino yandika kati ekyo kivaamu okimanyi nti abakulembeze ba Afrika abasinga gavumenti buli lwevaako mu bubi ebitundu 65 ku buli 100 baba baluganda lwa president abadde mu buyinza abanoonyi b'obubudamu. Waliwo kigenderedde mu Afrika mbadde sikiwa abanoonyi b'obubudamu abadduka okuva mu ggwanga baba baluganda lwa president abadde mu buyinza, kubanga bajja ne bafuna ebifo bingi ate ne babikozesa mu buki mu bubi. Wakati lwaero singa tulina bw'obyegaana nga president ye Museveni, Muhoozi ye CDF, mukyala we ye minister wa education n'abalala nga bebakolaki kyovula ffe mu Buganda bajjajjaffe baali batusalira amagezi ne bakugamba tuwasa muganda wo bayina ensonga ekisooka nti ekirwadde bwe kiba mu family mwena kibatta ekyokubiri temuzaala kubanga omwebakako ng'omukola bakuyita kukola kutya weebaka naye ng'omusaasira egenda oleete gw'otayinaako luganda okuba osambe kajji nga toyina nakiwera nti baabaleka kitegedde kati toyina nti okutulugunya abantu buli gavumenti lwebegenda okuvaako ebikolobero byekola. Ekyokusatu generation eriko eyagala buyinza bwayo. Once you rule kasofuga emyaka 40 abaana bakulidde mu generation yo baagala buyinza bwabwe kubanga kekaba kaseera kaabwe kakati Museveni ne mutabani we kibalwanyisa. Ekyokubiri ono omwana ayagala nnyo abantu basigale nga bakkiririza mu kitaawo ekitakyakola ki ekitakyasubuka bamuwe ekitiibwa nga kyabadde alaba tekisoboka. Ate n'ono mubaakotogerwa naye mwali ono Muhoozi kuba singa president yali ayagala abeere president w'eggwanga yandibadde amuta emyaka nga 10 emabega nadda mu bantu
oba kale najja ku bwMP anti okwekudda mu bantu ngaba ayine bwe bali ne ba Toyota okimanyi abantu tebabayinaako nnyo busungu ng'ate omwana kati omwana ekifo kye bamuteekamu ate ali mu buzibu kubanga tulwaliro nkuwa n'ekisembayo nasomye ku gundi zaabwe nga bagenda kuta abasirikale 1,300 erwelumwali naye first leave ey'okuva mu magye kuba wano Uganda ekyuka mu bukulembeze lwa bintu bibiri kasita owala na Buganda n'owala n'amagye nga tukwatagana nago obukulembeze butegwa okukyuka oba oyagala oba tokolaki oba tuyagala kuba mu 1966 Amin Obote bw'alagira Amin okukuba olubiri lwamala oddukuba Abaganda bakyawa Obote yasigalawo Amin bw'ajjanga amaze okuwamba Obote kyeyakola ekyasooka kuzza mwana wa Muteesa Abaganda ne bamulabako ne baddamu omutima nti Obuganda bujja kukola ki n'atukalakata emyaka 8 n'akola n'ekirala okuzza enjole yaani yakabaka n'agikumyawo naye nga kyeri anoonya gwe mukwano gw'abaki gw'Abaganda kati gwe bw'obanga Abaganda b'oteeka mu basement obayigiriza olunyankole wooli oba wooli kye nagambye ndi history matters and history repeats itself teba system nkadde naye wano mu magenda zonna zifaanagana nze ndabira ddala embeera ya president y'enkomerero ya NRM ku Lutwe bayina ebawonera kibaweerawo enkizo mu abanuupu nga nammwe muli mu kwerumaaluma mu nduumu ani kati ekizibu kye tuyina ku President Museveni kibadde kimu twerumaaluma ne mu NRM mwekuli kubanga yate ebibiina by'ebyobufuzi si mu mutima mulungi nalabye Kadaga nga ali mu kugamba speaker nti Mama Bizigo Amongo bwe muba wirinde party nga party ruling party etegese eggwanga nga muli mu party emu lwaki mwevuma oba bujja kukya ku makyanga gwe edi tebakuwadde kaadi naye nga bagiwadde nze kirumira nga edi olina okunoonyeza kirumiro buki obuwagizi kati bwe tuba twagenda wala kakati bw'otunuulira ekyabadde lw'emiyaga tolakiraga Sekikubo n'akwatira ddala jje n'amalaka n'aganyweza bulungi by the way yo issue nayo nabadde nga Mike tewakalabika video yako nze yani kyenkugamba ndi kati tukyayina eggwanga lisaawa eno security yalyo eryawo Jeno Mulamba n'akuŋŋaanya amagye n'agayiwa erw'emiyaga retired general atakyali serving officer n'agayiwa omugundi mu party olwa interests ne wabulawo n'anyega emiggo ne givuga mu constituency kitegeeza eggwanga terikyayina leadership Museveni oli gwe nali mmanye ebyo wali toyinza bikola akantu ako kankubye walanze awo n'amasasi gagenda vuga abantu bagenda kalombuulire singa bunaakya ku makyani bagamba nti Lwasanda awangudde oba Sekikuba awangudde Lwasanda agenda kera anoonyeze Sekikuba akalulu nga epate bwe yaleese teeka epya bwe aye teeka lyalireese nga pate ya NRM naye liri against the constitution eryokuba nti todda liri against the constitution era oli wadde mbobba waabi oba Ssemateeka tagananko independent wate najo wagenda kikyusa ate ddi pozi era kirayita mu parliament butereevu kati ekizibu gye tulina wano lwale sisimbwe eba egenda n'obudde eba tebuyina terowooza tibubaawo naye tebalina bannamateeka babirowooza kati gwe atali munnamateeka ng'okimanyi obuzibu buli bumu ndi kati President Museveni abantu balina pate yagifugidde ebbanga ery'emyaka 4 yandibadde yina n'abakadde abagiwa amagezi tulinayo abantu abaali abalungi nga Looda Kalema oba muwulirako yavanga Kiboga we bali ne wabaawo bannadduli mumanyi Professor Bukolimi kati Gilbert naye akolima ani ngugamba ekibi kyalinaale mu kimu tekuta nga tekukoledde nga temaze kukolako malisi esooka kusiiga kasa kasa n'olyoka okugamba genda kati oyina
tegoba minisita nga toyina mabanja mu banka bakugoba leero enkya banka n'esonga kati kankunyumizeyo akasembayo ku ekyo. Waliwo omusajja omugenzi eri akateegaya yabeera mu gavumenti nga tasuubira talabanga ku nnaku yonna. Kaakati najja bamujja ku bwa minisita, bw'ava ku bwa minisita na esimu n'emala ennaku nnya nga tevuga n'agitwaliwa makanika n'amugamba esimu eno erabika yafa n'ebiseera ebyo twali tusasula saaviisi nga baagitemaku. Kaakati makanika n'amugamba esimu nnamu naye toyina airtime. Yali tamanyi nawe bagula airtime efulu ennaku yagifuna amaze gobwa ku bwaki kuba minisita. Naye kakati chance gye tufunye mu ggwanga Uganda eriyemu ate nayo nsobi President Museveni yagikoze nti ayagala nnyo agenze kiba kizibu nnyo eggwanga okukyuka ne lidda mu basivilian ng'abalwanyi abaali mu liberation bo bakyali mu gavumenti eyo. Kakati olw'okuba alwana mutabani we ajje ate abajjeemu bonna bali baleetaazi abajimu berweru abantu no bagenda omuza bangi ane bagenda okuwumuza bo bakkiriza basobola olemeramu bagenze mu mutima ki wali erweru si yeka kuba waliwo ebimu bye tutayinza kwogerera wano naye weebali obukyayi bw'obadde nabwo mu ggwanga ogasseeko. What next? 2026 bannayuganda batunule ndabira ddala kyenji eyengedde ng'egwawa kyenji egyagenda Wakyagulanyi kubanga ekyo nakyo kikulu kirowooza kyenji ani agirina ku bigambo muhozi byabeera alangira nosimanya Kabobi yagambye by the way ke yamaze eddi mutwe addako kati Kyagulanyi ate bwakwata ku Kyagulanyi olwo eggwanga liweddewo. Lwaki buli gwenkyaza eyo three phase lwaki buli gwenkyaza wano ebigambo bye agamba Kyagulanyi takyasobola kugenda mu kkomera. Eggwanga kwe liyimiridde ate si ggwanga lyokka ensi yonna etunuulidde Kyagulanyi ku kyenji y'obukulembeze bw'eggwanga lya wano era nabo bakimanyi kuba tebayinza kukeera ku makya n'oteeka Kyagulanyi mu kkomera lya wano Uganda n'esigalawo ekibakulimba nabo era bamukwatidde bamuvuga bamuzza waka eyo three phase jukira ne bamukuba akakebe akakanisa byakomawa within a second Al Jazeera within a second America eyogedde baby Kyagulanyi sentamu mulala nnyo era mu bye boogerako n'egundi bw'aba anoonya okugenda kati ate tulina ekizibu kimbosanga ng'omuntu n'akugamba nti nze amuserefu made va waali akola decision eiza naye mutwaliramu abeera determined by wankati tulina obuzibu nti President Museveni ne banne ne bamuhoozi bonna bakoze ebyobugagga byabwe ne babiteeka mu Uganda naye tebaazimba ani ayinza bikuuma anti omwana gwe baleese ate omwana alemye kati nedda kati gweddira muhoozi oleeta akalulu nga bali ne Bobi Wine tava waka amuwujja akalulu nga talabye na waayise tebaazimba ng'abalina ba Piero yabo nze nkubuulidde tasobola kwadde 0.0% ku Kyagulanyi. Kakati ekizibu kye balina ani akuuma ebyobugagga byaffe bye tukoledde mu Uganda. That's a big question. Gye bali Kyagulanyi abantu gwe bazimbye bw'obanga musajja mukulu awaka n'otalaama abaana be bakusikiza omulalu toluluma bugu balabi bugu balabye kakati gwanga wetuli twalina abasajja baaliwo ab'amaanyi mu gavumenti ya President Museveni baaliwo naye kisinze okwonoona NRM marisi tekutanga tebakusiize enziro n'ogenda nga wenna n'otunuulira natunuulira Professor Bukenya nga bamuwa obwa advisor omusajja omukulu efulu Professor
ayo kenda ku advisinga ya butonde byo tasoma awo entendero omusajja gwe bayita Mugisha Muntu yali musajja nnyo. Mugisha Muntu we bamujja ku bwa mekomanda namugamba kankobwa minisita namugana nabo tompa onzije mu kisengo ntusiza mudire kitegezo ja kunsuza mu toyi nadduka yagaana ekifo kyonna mu gavumenti ya Museveni. Alamunga balowooza nti naye y'omu ku bo. Principles za Mugisha Muntu nze lwendidda wano kunnyonnyola Mugisha Muntu ogenda kumutegeera kuba n'okuva obuvi ku magye g'eggwanga nawo baakola bingi nnyo. Soko katuwe soko tuwe ya Mugisha Muntu baakola bingi nnyo kuba Mugisha Muntu bw'afuga amagye g'eggwanga emyaka 9 waliwo abaagala ave mu kiki mu kifo kati kye baakola bwe baba batumanga okugenda okugula engoye z'amagye waliwo yaleeta engoye z'amagye nga zonna zikunukidde nga tewali musirikale n'omu alina lugoye lumutuuka. Eyaddako bwe yagenda munnamagye ategeera obulungi eyasoma bwe yagenda okuleeta engato yaleeta za ludda olwo nga zonna za kkono nga kiki ennyo balwanyisa Mugisha Muntu n'agenda okuleeta ennyonyi nazireeta naga ebiwawaatiro mbyerabidde ennyonyi y'eggwanga ennwanyi nga terina biwawaatiro biri wano mu Uganda sibitya naye ate bagenda okuleeta kondomu z'abasirikale baleeta zibatuuka bageza ku solido yani Mugisha kwegamba nga baagala bamulage concentration ye takyali ku byaggwanga. Exactly. Byali bingi nnyo. Musajja watu ne bwe yavaayo nga akolima kaali kakundi akamubanga kakundi kaali mwali mu majenga nako kakuba mukube. Kuba Mugisha Muntu ne muttale ng'agenda okuyingira obuyeekera ekyo naye kakibeere ku record. Mugisha Muntu bw'agenda okwegatta ku bayeekera basooka mugaana kubanga kitaawe yali minisita ate mu gavumenti y'Obote nga bamwekengira. Fenga tuli bato nnyo natwale tubisaako abantu history wawa wakacho obola Mugisha Muntu yetalwanira nnyo gundi audience mbwa je bamutegeere politically ebintu bye yoyo. Mugisha Muntu ebintu bye bwoba tumugenderedde abantu balwawo nnyo kumutegeera ne is a principled man ali kyayagala bakyagala naye balwanyisa Mugisha Muntu mu nsi ya Mukama mpaka ng'afulumye abo bolaba. Kati tufunye obuzibu bumu nti system esigadde mu bantu balujjo lumu kati eggwanga liri luddawa amawanga gana 50 mwana agali mu ssemateeka w'eggwanga go gataddewa bubanga ogafulumiza ebyenfuna by'eggwanga era bo basuubira kukola ki. Kati bw'oba omaze okuvaayo n'ekikwanaganye n'ekya Ssebuufu edi mutwe nga bw'osiba ate bano aba NRM abajja bagamba nti tugenda kulwana nnyo NRM for Buganda bagize bali ku kyolwo bali mu kulwana ati batya eno bw'osiba osibye abaana ba Buganda boggalira ate ate abo kennyini abaweza NRM for Buganda abasinga nga baagwa omufu bamusaba obulamu balina amaanyi agadda Kasolo ba ali ku ttaka Kiwanda wali ono omulasi muyita mukyalani se mukyala Seninde ezimere Seninde nankabirwa ba abakulembedde nali mufu Buganda bonna baagwa kabadi kyakali awo baagala political comeback Muzeyi abakubidde paasi nekikyasoboka kakati tuyina ekyo ekizibu kya age bracket wano mu ggwanga kibalekawa nga tonna kijjawo ekya age bracket kirekawa opposition ng'aba national platform kuba musigaddewa okukeera ku makyanga abali mu kugamba Buganda for Museveni ate tekikyasoboka kubanga pate gye balimu teyina ideology obuzibu bwe bayina eno mufayitinga kulaba nti mwagala Buganda eddemu ebaagale ate CDF akera ku makya kusiba baana aba Buganda kati okola bibaje ebiri
bibaje ebiri era Buganda egenda kwagala nenga zo chances zandi badde osinga sikutulugunya ba tasobola lwensonga ndi abantu ekintu bakikoyi obukadde kibi pate kadi abakadde bonna babatte tufane era today oyogedde ku pate dunga gwe yaliko mwenalemu bwatunulidde obukiiko bw'ebyalo kasoke empito najje wano jangu tuli wano kuleba yango kakati munatusonyiwa omwayi tuba tukola wano ng'ate n'abatusumbuwa bangi obwedda yanoonyeza gwe bw'otunuulira ebyabadde mu kulonda akalulu kano ak'ebyalo ak'enaalemu kyakuyiga ki kye wafunyeemu nga pata enyigiriza akati akalulu ffe waffe nja kusooka njogere nawe embeera wennyini mu constituency yaffe yeekasanda toyinza na kumanya nti wabaddeyo okulonda lwaki ate abawagizi webali bakuŋŋaanye nga bonoogamba mulonde edi adde ku kifo kino mugambe gundi adde ku kiriwa ku kino ebiwaffe tebyabadde era njagala okakasa singa kisoboka oyiteko mu constituency yaffe ombuulire ebifaananyi byayaonero Patrick Nsaamu temuli bipande nti ono yesimbye wano ku MP n'obiki tebiriyo ekasanda genda oyitemu teri kipande n'ekimu ekyenaali byaki mubiyuzaamu oba tewali ate babireeta nigino kyagundi yesimbye ku kino bibunya amaduuka nga bwembiraba eyuzi nali eno sayidi zeeyo nga ndaba ebutolooge nga ku main street wali nga batimbye bataddemu ewaffe tebiriyo Kyagulanyi Patrick Nsamba kuba ffe tumanyi nti kyeki Patrick Nsamba kyekikonde ekikutte ku three face kati temuta ati tute tulagewo wazi gwe wasimbye ku kyaki kansala ku district kasana hane baba zimula mumulekayo ku luno ng'atasobola ani ajja tasobola tukusigalayo Bulega Muhammad wano lizimula yafuna omukisa nti Nuupu yali teyina candidate era ffe tumaze n'okuzimba eggaali actually namwe mwamuwagira tumaze okuzimba eggaali paka kwero si wano ffe tumaliriza byonna obukiiko bwamwe mu Bulonda ddi obukiiko ffe tulwa nandika tomanyi wano biseera tukola ngeri yakiyeekera twamaze paka kwero si wano abantu 30 district yaggwa Gombola yaggwa ne Miruka jaggwa ne Erosiwonu zawedde Nuupu era mu bbanga ttono nnyo tugenda kuyita obeewo ekita kyawera akasanda waka zigira ddala sikonko ffe twamaze dde okukola puroguramu zonna zawedde kubanga eyo kunga puroguramu eringa bw'onoobeera ne Flasika era tugisomesezza nnyo abaana ne bw'oba ne Flasika gwe leeta buleesi kyayooyiwemu kunga ya ggwanga kakati bwamala tugamba nti Edi gwe tukuwadde nga candidate kunga yeyina obuvunaanyizibwa okutuusa mu buyinza bw'okola ki woyina wogenda wolaga twamaze dde okukola pipeline paka kwero si wansi bw'otunuulira kati tuve ku Kasanda tutunulire national gwe bulaba ku TV walabye bisiga kifaananyi kinga opposition mu kaluke tugenda mu 2026 teka kati ku ssaawa eno ekifaananyi ky'eggwanga kye liyina eggwanga lyonna lyetaaga ekintu eki kimu kyengi kuba teri gavumenti eggwanga terina bawagizi abagiryamu era basigala bakola ki basigala kwegamba nti baleme kulowooza nti abawagizi bona beesaze ne badda ku Nuupu nedda you can't be supported 100%. Tekisoboka ne boobeeranga mu maka abaana ne bakwagala ebitundu 9 ku 10 oba toli mukulembeze wa waka kubanga abamu bato bagunjula ku bisambi ogenda kuleeta miyaayu kitegeeza ne bakola ensobi tobawabula kati be bampuuga Juliet Kakande babwanika biba byakulira mu family zifaanana ebitali biwabule okitegedde akalulu ako nno ngaakagenda nakuvaamu kakati weewuube akalulu kero si wano aka NRM ke yakoze katubasabire naye kakulaga ki ekigenda okubaawo ku parliamentary elections ezijja
kigenda kwekubisaamu emirundi 3 ku Kyebalaba kati olwaleero era kigenda kuba kibi nnyo nekyo muso mulungi nti ebbanga lisigadde ttono ate n'enjuba tenywa mwenge nti yatamidde tetambula era olunaku lwe baalaga lugenda kukola ki lugenda kutuuka olaba embaga ne banaaluze mabegera bajja tesobola ye buli lunaku ekyuyireeti teyanywedde mwenge nti aze ekirumira n'obugero yanywedde mwenge nti etamidde tetambule nze lazi we mba nkubanja n'oŋŋamba nkumpaayo emyezi 2 nga ngenda mba naakavaawo ng'era yeesuula luutu ekoze esooka oba oliawo nga n'ebiri gye wampa nga gituuse mpaakanga kyetugamba nti saawa eno balina nnyo elementi naddala abali mu buyinza emyaka gyammwe mbu temuba mu byabufuzi bya National Unity Platform bya kivubuka bya kiyaga akalulu sisimu nze nabagamba ekintu kimu ekisinga otugatta bizibu oyinza okusanga abasajja 6 nga basitudde omulambo gwa myezi 6 naye tebuba buzito bwa mulambo kuba kulaga bumu si mulambo guli nti gwe guba gukola ki baba bakulimba kakati ekizibu ky'eggwanga ffenna kye tulina twagala pulezidenti kulaba ku mulala oba oli waki oba oli wa myaka 5 oba oli wa 6 oba oli wa 10 twagala pulezidenti mulala naawe akuze okikkiriza nti wakula ono yansanga mu kyakuna pulezidenti Museveni mupifu era abaana be nalina baabamu ne bayingira mu ttale kwaliko omugenzi sula twatulanga gundi ku ntebe ye imagine omwana wa pifu era kye obuvumu bwempa abaana bano nze okusibwa kwa Edi Mutwe na bana abalala tekulina kutumala mu maanyi kubanga bangi kwabo abali ne President Museveni baava mu kkomero okujja okwegatta ku gavumenti nga mu gavumenti eriye bono gusigala ng'olumba kulemezaamu tonna kuwala olwakino ekyabadde kyebawama Kyagulanyi atuuka era ekiseera nga bwaba wagenda wantu tayimiriza mbu bodegaadi bange bakwate mukwate bakulimba wano omusajja wano yali omuduumizi wa wano Jeje Odongo Jeje Odongo bamujja mu kkomera okujja okwegatta ku gavumenti kubanga diiru ya Jeje Odongo y'amagye gano okuwamba wane mundu ezaali wano oluvannyuma lwone yali prime minister Amama Mbabazi Mbabazi yakola diiru eyo ne Jeje Odongo wabula personal secretary wa Jeje Odongo n'aweereza Obote essimu n'amugamba wano batwalawo Obote mu kutya ennyo Jeje Odongo yasindika magye ku Quarter Guard woni waffe kabamu agali royo ku Jeje Odongo ne gasigala munda Quarter Guard nebirako Obote ge yakoze eki yasindise kakati Kazoola bw'amala okubega baali bamanyi bakyali ku nkola eri munaabo gye yakoze eki gundi kwe kuluzingirawo eriiso eri tumwine omugenzi eri tumwine ogategedde so nti njagala bwa buvumu nti bw'osiba kirumira abasigadde musigale nga mugenda muki mu maaso kuba ebizibu tebiwedde bavaayo oluvannyuma niwe basiba omu ne mwekubagiza ate muba mubawadde amaanyi oba era kyebabala kati bo gavumenti kyebala kimu nti abantu batye babeere intimidated obutawerekera Kyagulanyi kuba Kyagulanyi eggwanga lyonna gwe litunuulidde ensi yonna gwe tunuulidde kati mwaba mugoberera katubanywezi mulekerawo goberera ani but is not the solution eyeggwanga nze muntu mwena alemu gwe nandibadde ndabanga ayina amagezi kuba abagezi tigamba nti baweddemu mwebali niyo omuntu alivaayo n'ategeeza President Museveni nti ekiseera kyo ekyokuleka eggwanga kituusi leka tukolere etteeka odde mu maka ago okole ki uwummule eggwanga lisibere nga litambula gwe oba omulaba yakiinamu ani Museveni ate Museveni akiina mu mulina okifoosinga naye n'abandi badde bakifoosinga be bakadde bali benokugambye ab'ekibiina bonna yabagoba nga balina marisi bakolima be bannadduli be babukenya
beba gundi gwe kugambye owekiboga baloda kalema abakadde be kibiina bonna bagenda bakoli abandi badde bamutuuza kuba ne Museveni ekizibu kyayina ani asigadde mu maali gye tukoleredde 40 years tebamuzimbye tebamuyina eggwanga lizimbye Kyagulanyi President Robert Kyagulanyi Ssentamu lusozi ki lwolaba lwayina kati okutunuuliza obwanga mu kalulu kano we tugenda gwe ngaali ku gulawundi ng'aludde mu byobufuzi akati olusozi lwa Kyagulanyi okulaba ndi afuna entebe y'eggwanga fe twatunuulidde olusooka yalutemye lwe luliwa olusooka bye bantu ababadde bambega abamwetoolodde nga NRM ye yabamuteekako be bampuuga abo ye basudde bawedde kubanga kikimu ku byatulemesa n'entebe luutu eri wagendanga okwogera ekigambo within a second nga kituuse mu State House kati tekiriiwo era tugenda kuddayo ekirabako ekyokubiri wamma ndowooza kwe kuteeka ne surveillance camera endala ku ofiisi ye kati ebyama tebikyajja surveillance camera zazze lwakuba ebyama takyabifuna ababaddeyo nga bambega be Kyagulanyi abasudde kali wakirika baleete kamera ziringize paka wasu okitegedde kubanga babadde ya plantinga bonna bali ttali system bagita fenna tubifiirwe okitegedde fenna tubifiirwe kakati ekirala kya president kyalina okukola kimu kyetubadde tulina okukola kukulaba nti tukola programu eyo gyetugambye yakkunga netuuka wansi nga pipeline mukkiriza nti yatuuse era fufe tugenda gitongoza nze vice chairman owa constituency ye Kasanda yonna kakati kyenkunyonnyola information niwunyiza jona badde ndaba omwami erinnya linvudde mutwe wa Nuupu yagambye mbu yasemba okukebera muri register nga mulina miliyoni 10 ezabakatwala kadi ya Zanu ate zaggwawo buggwe kuba abantu bazitubanja tetuziina muyinza kukola mutya tukyayongera fe ekintu kiri kimu twagala kulaba nti kiriza obagaana mu bubi ne mu bulungi tukyusa gavumenti ye mu bubi ne mu bulungi ne bwe tunaafa naye ng'eggwanga lisigaze determination nga neneeyo tosobola kubeera wonna kukyusa gavumenti nga toli determined mukulimba kati fe tuwangaddeko emyaka 5 ne bunzito omala biseera byemulaye mu birabi naziikako n'owabirimu ng'ali Makerere omwaka tagukolane omwana ng'abulayo omwaka gumwana wange kitegeeza kakati kunzito omala biseera ekizibu kiri kimu mukkirize eggwanga litereezebwe kwegamba temutya kubanga saddaaka tewali abaafa bonna kale kimanyi Nairo Mansion batudde ku magumba g'abantu gye muyita Serena ndi yali gundi ne gye twaba Paulo Muwanga era ebaatuulanga obwo buwanga bw'abantu bwe butudde awo teri gavumenti njagala okuwa abantu ebigambo byange bino ebisembayo teri gavumenti gye bawamba nga erina busaale bagiwamba ne mundu zaayo Obote yali eryanya alyewulira naye Obote yali atudde mu Nairo Mansion eyo kati gye muyita Serena amawulire gamusanga ndi abasajja batuuse ekibuye naye mu kumutwala yasula ate wa mukuumi we gye bamukweka okumugjawo mutuuse ejjinja naye mundu zonna ze yalina mwamula yazirekawo yatwala emundu eki naye naye yagisuula ku nsalo ya Kenya nga talina gyagitwala kubanga ku nsalo ya Kenya mundu eyo yabayamba ekintu kimu nti gwe baali bakoze naye ddiiru mu kukusa Obote kuba tibamuyisa ku main gate yayita mu bukubo bwa mu kyalo omusajja yali tamanyi ddiiru bamugwako ate niko babuuza akana n'akataano ne bamutujja essasi emundu bagirekawo nabo ne bambala engoye z'abantu ba bulijjo obuyinza bwasigala awo ne mundu zaayo kati ye message egamba ontegedde ndi tuyina kwongera maanyi mu bantu baffe nabbawa buvumu bwe bakwata babakwate abasigala basigale tusigale nga gundi plan yaffe egenda muki
maaso tewali kirala ffenna twagala kimu kyengi twagala gavumenti mpya temwagala banyonyo ate twagala kirala ate kamabuulire kino n'abamu boolaba kati nga boolaba kyengi eyo ezijja ezo mu magye zonna abantu basirisi era Kyagulanyi njagala kwongera kumutegeeza ekintu kimu tewali mpanga yonna gye baleeta mu maka neesangamu empanga yaawo ne bajaniriza bajaniriza na migere teri buyinza bwa silver plate ekyo opposition bwemala okitegeera gavumenti ebeegenzi si byakusanga teri buyinza mu Africa bwa silver plate okujjako ne bwe tugamba kununula tulina kwewaayo abagenda bagende abasigala basigale ate si wala mu myezi gino yes gwe bw'otunula n'omagamaga olubuto olukuze butereevu amaka tuganaatera mukaaga tujja kufuna chenji fine mu buli ngeri nga tumaliriza nyina message gye njagala especially w'abavubuka abalowooza nti bino ebyokujja mu nuupu byakukanga mu bukanzi oba okubeera mu nuupu actually ndowooza gavumenti yasooka okiramira mu anga eyo nti abavubuka be balaba basinga bonna bayaga abali mu nuupu olw'ensonga baali balina birivu nti founder wa party muyaga bonga bo be babirina ekyo gavumenti yebadde ekiina naye ate bwengeraageranya President Museveni we yajjira ne Bobi Wine ate Bobi Wine ali wala nnyo ku President Museveni kuba Museveni yafuga Uganda nga tagiinaamu kizimbe n'ekimu wadde okimanyi 1979 Museveni yali mupangisa mu Katanga ng'ali mu muzigo gwe gumu njagala ogende mu history wa Uganda ne mu kitabo kye yawande akugambe nali nsula wano ate lwakitula yali yavaayo bino olaba bipya kwa the first vehicle Museveni yasooka okuvuga yagulwa mama Mbabasi nga talina kikumi toyina bwogeraageranya President Museveni mu kujja kwe ku Bobi Wine waliwo akantu kenjagala twogere kuba madde nkeeradde na muichi eno nako katukutte kankumalire na kano ne Masasi DCDA yakiwandiika n'agamba olunaku kwolwo mu bupangisa obwo muwoziro yasooka okulaba balumu ng'eyakamulumu yaabo era we yasanyuka nnyo muhozi kaine lugabo gina Masasi DC part 1 njitege kadi otebereze kadi fwe ng'abamanyi history tukubuuza kiki Uganda kyetakoledde President Museveni kyayagala tukimwe mu myaka gyasaba emirala kitutamuwadde mu myaka ana bwabanga ye history gwenkunyonyodde kikyakyanoonya ku Uganda kano katuba tumaliriza nakondaba obudde wano bugenda owekitiibwa Mathasi owekitiibwa Charles Peter Mayiga yali ku TV nga bamukyazize yasanyuka Makona n'agamba Makono oyo nti abakulembeze abamu mu nuupu bamutuukira nga bamugamba alangirire ebyavudde mu kulonda akakantu wakalabako nakalaba wawulidde reply ya president era ne ya president nayo nagitunuulidde baani abo baye baddayogerako kuba kiyinza okuba nga kituufu tekisoboka nuupu kibiina ekijjuddemu ba lawyers ate ba intellectual lawyers tewali ayinza kutuuka ku sseeryo tekisoboka kakati obuzibu bwe tusinze okufuna emmenge eyo Katikkiro abantu bamukwata bubi oba naye kennyini yessa mu nkola egamba nti ali ku sayidi ya gavumenti bwe buzibu bw'ayina nti talwanye nnyo na bizibu bya ggwanga nga Bakatikkiro abaasooka bye babadde ekitegende abantu mwe bamutunuulirira asirika nnyo asirise nnyo naddala eggwanga we libeerera mu bizibu we yandyetaagidde eddoboozi ly'omukulembeze owa entity ennene ya Buganda ivino tasobola kuvaayo n'ajogerako kakati omuntu ava atya eri
efulu lawyer nga natali lawyer akiraba sigwo wa nominating abantu nga besimbyewo olina gamba lijangu olangirire gundi ng'ogyeko okuba nti oba weesiza bwessa mu butaala tekisoboka nakyo kisoboka kaakati twafunye obuzibu obunene nnyo obulala nti Bobi Wine mu Buganda ate yayiseewo mutya nti mututumu lye yayiseewo kuba baatuuse n'omubuuza Katikkiro lwaki Bobi Wine takyazibwa ku CBS oba wabirabye nabaddeko ninga bimukalya ku matamu Medi Nsereko interview gye yakolera ebweru wagiraba genda obuze mayiga kati abantu edda kankulage kino nakyo kyetu batusembyayo nti edda bwe wagendanga okwesimbawo ku bwemupi wagendanga n'emmengo mengo nekuyiwako amaki amafuta gaayo ani akyagenda emmengo abantu bagenda wa Bobi Wine mwegwanga temulaba kirumira omuntu ekintu ng'okisindise wala nimbye sebo wavanga wano n'ogenda emmengo bakulabeko emmengo ng'omulwanyi wa mmengo ebya Buganda ani akyagenda emmengo okukimayo amasannyalaze kati n'abakungu abamu kyebulaba entalo ze babadde bateeka ku Bobi Wine zibadde nnyingi n'abaayagalanga obuyinza obwo emmengo bwe baba babuwaayo bwabavaako ne bugenda ewa Bobi Wine tebakyalina kakisa kano akasolozanga tiwakyali tekyompulidde ekipya tiwakyali for tutunuulira and we analyze politics of course and I agree with you and I respect you about that kuba oli munnabyabufuzi aludde banga ogoberera nkitegedde kwegamba nekyo nakyo tokireka factor nene nnyo kitegeeza bingi abantu tebakyaddayo emmengo anti edda lulinga okutwala oluwalo simanye yakiise embuga saba nno nga kyamaanyi era ovaayo weewaana kati tiwakyali memba wa palamenti n'asitula abantu babatwaleko emmengo okyalabaani oba ne kabaka okubanga takyali nnyo accessible akati nti bw'otuukayo era olaba wekitiibwa bakabaka ba Buganda ekibadde kikyasinze okufuula Mutebi ow'amaanyi Ssaabasajja Kabaka kubanze mukkiririzaamu nnyo jjajjaffe eyali ssentebe w'akakiiko k'abataka bbu mugombola ye Kasanda nzikiririza nnyo mu Bwakabaka naye Kabaka mwamuleeta mutya ye question Mutebi yajja ku Bwakabaka nga w'abantu kyova olaba okubula kwe mu bantu kuleeta ebibuuzo bingi n'okutya kungi ate Muteesa kyataali okitegedde Kabaka emirundi alabika nnyo era waalwawo okulabika tabbu naye bakabaka abataaleeta nnono ate nga yalina okikola olw'ensonga nti abantu baali bafunye amaanyi matono nnyo mu Buganda nga ne Museveni okuzzawo Obwakabaka baalina endowooza nti bano abamuzeeyi bwe balifa abavubuka tebali bwagala kati ate abavubuka ne babwagala nnyo n'okusinga bamuzeeyi abaabulwanirira annaye ebyamwami Kirumira atolowooza biggwa ffe tubikomya mu kkubo naye ndowooza tugenda nga funayo gye bayitanga Saturday drone eyitengamu buli Saturday tugenda kansabe Allah atuyambe abe wakisa tubenga buli Saturday tuyisaamu drone kale okuva lwe twatandise saawa yino egenda kuwera my god flower ebigambo bitubyogedde obubaka mubuwulidde kyenyina okukkiriza nti message mugifunye bulungi munzikirize tubasibulire wano olunaku olwaleero weekend ennungi tugibaagaliza Saturday tetera kuba nnyo busy nti eyinza okubaamu nyama news unless otherwise tusinkana lundi mulala mwami Kirumira ono tubeera naye era video zaffe gwa mulabe olwaleero nga weewuunya omusajja intellectual omulungi video zaffe nkadde gye ziri bbiri emu eri emu eriyo alina ensonga zeyakoonako nno nga za nsonga so tujja beeranga naye every Saturday era tugenda giwa erinnya lya Saturday drone ebeera mu byawaddewo mu week kubanga abeera busy so tujjanga yitangamu
buli kawungezi tubawengayo Saturday drone tubakubire wiki nga bwetambudde munzikirize mbasibulire wano dola atusere ku kamera era omwezi guno gwondowooza olwaleero tumusazeeyo ko kasente kubanga omwana naye yasuza akola nkimanyi amanyi tetwagala kutuula kutuconcentrating kukwogera tuwogere ngera mutulaye nga tulya ku nfuufu tulina okukola wali tudde tubawe ne message kale atakumira musala abankumire mweraba